Abatuuze mu zooni y'e South Sero mu munisipali y'e Nansana bakeredde mu Entiisa oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gw'omwana ogubadde gusuuliddwa mu Mwala. Omulambo guno gusangiddwa omusajja abadde alonda scrap n'ebicupa nga guzingiddwa mu masuuka. Mbeera mirimu gyange gino gye tubeeramu kuwenja scrap wange naye kati nze kwe kukwatamu muli nga ngenda kukisitula obulungi n'ensanga mwali. Ono oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo guno ategeezezza abamu ku batuuze n'abakulembeze abasitukiddemu bunnambiro okulaba ogubadde. Kitukubye enkyuko y'amaanyi era kitumazeemu amaanyi. Abakyala tubakubiriza oba tosobola kufuna oba tosobola kulabirira lubuto tolufuna. Ekyo kikolwa kya butemu nnyo, kibi nnyo okusuula omwana mu Mwala wano. Omwala gutukosa nnyo, amazzi mangi. Abatuuze bavumiridde nnyo ekikolwa ekyakoleddwa era basabye abakyala okubeera ab'obuvunaanyizibwa n'okubeera abamalirivu nga bakuza abaana baabwe. Abakyala guno omulaga gudde erimu woba osazeewo okuzaala omwana yimirirawo nga maama ozaala omwana wo, kyekyo tuyisa bamaama yensonga lwaki batuyita ba iro naye gwe bw'okwata omwana oteeka mu Mwala tekiba kirungi. Abakulembeze basabye poliisi okusitukiramu okunoonya omuntu yakoze ekikolwa eky'ensonyi kino avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Naye omukyala ono singa tumukwatako saawa eno Mukama amusaasire tulimukwatako naye otumukwatako okwo kubanga buno tulabira ddala obutemu bwennyini nti ono asinze ne ku kibwetere kuba kibwetere ye yalimbalimbako ku bantu. Oba mbeera ya nsero bwavu ebuleese embeera tutegeera kikigenda mu maaso naye nga kituyisizza bubi nnyo okulaba nga omwana oyo yasuuliddwa. Olubuto luto yaluggyeemu bujjo oba tetumanyi na kumanya. Abatuuze era baagala abakulembeze mu kitundu kino babayambeko ku mwala guno ogufuusa akattiro ng'abantu bangi basuulibwamu ekyongedde okubeeraliikiriza. Nese kusaba yenna nti Nansana municipality oba Nansana division basituke bajje bakole ekinnya kino, otherwise abantu bakyayongera okufa wano. Wano omuntu yafa wano wadde n'okumuwa jasi amabugu gaagaana naye nga ekintu kino kibavunaanyizibwawo kubanga bwe baadaivatinga amazzi. Omwala mubi nnyo, amazzi gano mangi nnyo era n'olumu gaatwala omwana ava ku ssomero. Waliwo essomero lya Nabweru Parents, omwana yagwamu twamukwatira eri ng'amazzi gamutwala. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango akakasizza ettemu lino era n'ategeeza nga poliisi bwetandise omuyiggo ku bazadde b'omwana ono abaakoze ettemu lino basobole okukwatibwa okuvunaanibwa. Wenjogerera kati tuli mu muyiggo ey'okunoonya abazadde b'omwana maddala maama w'omwana ono. Twagala kumukwata atunnyonnyole lwaki yazaala omwana ate oluvannyuma n'alusula mu Mwala. Onyango era asabye abazadde naddala abakyala okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe bwe baba balemereddwa abaana babatwale ku poliisi gye babeera babasuula. Tukwegayiridde omwana oyo tomutta, twala ku poliisi oba twala ku Sanyufu Babies Home oba orphanages oba ebifo gye balabirira abaana. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina. Kibi nnyo, kibi ddala.